akalulu ka Jackie ne Luli kawuliri nga kamanda obugalo. Nyana emitegeera nga muwala wange amaze okutuuka bulungi bagenda okutereera. Ye daddy. Yeah. Mukulu bannange nkwebaza. Waleese TV wano nze abasenyeeni bamusibira balaba. Ekisinze okunyumira. Daddy. Abalabira ku sikuriini. Daddy. Banyumira n'okusinga abali live. Mukulu we guli. Studios. Mwana wange omulungi Jackie baddadi bali eno. Kola ekintu kimu aha. Kakati nno kola kimu kyokka. Saidi. Ekisinga obukulu ekisanyusizo kimanyi. Ye daddy. Okuli honorable. Ye daddy. Bafukamira omulundi ogusembayo. Ye daddy. Ng'ekijjako gyonna yagenda okufukamira. Mukulu we bibeera eby'omukwano. Nkolirira nkuteeka akazindalo kange akalala. Bakongere ku ddoboozi. Kale daddy. Jackie, baliko otunyumidde. Tumiddwa amanyenaze Lule. Lowooza omulaba bulako majaani. Agambye ebisinga mu birabye David n'ayagala akoleyo obukya bw'otunalaba. Agambye bulijjo baleeta ebimuli ne biwotoka olunaku terunaziba, naye olw'okubanga omukwano gwammwe naye si gwakuwotoka, akuwadde bino akuweereza bibeerewo paka kubanga n'omukwano gwammwe tegenda kwotoka. Engalo ez'amaanyi ez'omukwano guli kaalindi paka makindi. Ate agambye waliwo ensonga lwaki ebimuli bino byeru, kubanga gwe mutima gwo guli pure, olina okwagala kuli pure, olina langi eri pure, teriimu jjiigi, oli wa samona. Mu byonna bye bisinga okwagaza, akwagala nnyo. Nangamba nkubuuze, bulijjo baleeta ebimuli nga bino bateekamu ki mu bimuli? Bwe baleeta obusero nga bulimu ebimuli baba bataddemu ki ekirala? Baleeta ebimuli byokka. Tebalinaako buntuntu bwe bateekamu. Metro nasobola omuyambako. Ayina experience. Metro nyalaze nti experience weeri timubeeramu apple, naye Lule agambye teyagala obeere na apple togenda kulya leero eggweewo n'akuyiiyiza. Mpozi agambye atya? N'akuyiiyiza nti ka apple phone kano iPhone Kyokka Lule oyiiya bannange. Kyokka nze nkyalina Nokia. mukyala waffe Jackie. Lule otona mumwongere engalo. Bwe bunazibira nga tokyakiriza birabo kuva wa muntu mulala. Omulungi waffe Jackie, Uganda waffe Lule mwenyinaffe omulungi, agambye nti mwegomba nnyo amayinja aga platinum aga gold ffe ne tuleeta lidejejerezo kaya pure liri pure diamond era bw'oliteeka kutu ekirungi oyina emmotoka kubanga bw'onootambula obutabuzi bayinza okusikako okutu
abange mukubeewo engalo ez'amaanyi awo nange wewange ngenda mutunulirayo kibalugu akawungeezi ate era nubewe mutunuulira akamanyo kalina kalina kyekagamba kansooka enzireyo kayinza okunyigirawo ate nabako ebirala byayogera weewaawo sebo taata kkiriza mwanyinaffe oyo ng'avaawo mukwanjulire kubanga embeera nga bweri obudde tebujja kusoboka nja kwanjulirayo batonotono mpola mpola oyo mwanyinaffe abakulembedde Honorable Susan Nakawuki Nsambu wa mukisa nti omu ku babaka abatono abakiiseeko mu palamenti eya Uganda ate ne palamenti ya East Africa. Engalo za Honorable ate era taata okkirize nkwanjulire ne mukama we badde batambuza Right Honorable Margaret Nantongo Ziwa oyo abadde Speaker of Parliament ya East Africa. Taata nange era nkweyanjulira ndi Honorable. Oli Honorable. Era buli lwenzirayeeko omukyala n'abaana bankulisaayo kulikayo Honorable waffe. Oli Honorable w'amakaago. Taata era okkirize nkwanjulire ne Honorable Geoffrey Butaaya. N'omukyala. Nabo we bali omukyala namulabyeko. Ese mukulu. Naye Honorable gwe saalengeddeko. Naye engeri gyafunyizza ebintu byabwe nga bw'obimanyi ebyabwe.